Sometimes ebiseera bisinga ebizibu strikes, bigenda ne bitugwako gye tuli. and instead of running, Mu kifo ky'okwate kuba okudduka eri Mukama, we get so angry tunyiiga nnyo that we can't run away from ne him. tutuuka ekiseera nga tudduka naye nga tosobola kumudduka kimala. You see, I know that to be true. Ekyo nkimanyi kituufu lwa nsonga nkiyiseemu, Me, kyantuuseeko nga nze I ran away from him. ne ntuuka ekiseera ne mudduka nga siagala kumanya bikwata ku Mukama, ne nejiruka nga siagala kumanya bikwatagana ku Mukama. I Naye am going to run toward God. bwe bituuse kati ngenda kudduka nga nzira gy'ali, Run toward God as fast. ngenda kudduka ne bwe naaba nziruka nga Usain Bolt. And I ask all, and Ate mwena ngenda basaba munyambe tuddukire wamu, tudduke nga tudde eri Mukama. Everybody loves to be in your praises. How lovely is your dwelling place. A single day in your cause is greater than 1,000 days. That's why we come to you, giving you praise. How I long to be in your arms. How I long to be in
He chose for. yagamba nti ffe tetwerondera kubo lye twagala mukama yatulondera David, we go where he tells us to go, tugenda wa mukama gyatugambye gye tuba tulaga si gye tweyagaliza even if it makes us uncomfortable. ne bwe kibanga kituletera okubeera uncomfortable tugenda kukuba omukama lyaba atulaze bw'abanga ono gwatulaze tiwali kyakukola I know you'll do the right thing. era nga nkimanyi mu bbanga tono ogenda kukola ekituufu amugambye nti gwe kyoyagala ekinakuletera okubeera comfortable kyoyagala wabula essaawa zino si kyekiriwo mukama ffe engeri gye tuli abantu ba mukama tuweereza mukama tukola mirimu gya mukama mukama ye atulaga kyayagala ne bwe kiba kigenda kuletera okubeera uncomfortable lyekubo lyabayagala okwate agamba nti okusinziirako ebyo bye tuyitamu ebitambulira mu ntikko z'ensozi mu ngendo zaffe mu bulamu nsi eno lucid moments when wabaawo ebiseera ebyenjawulo buli kimu kyonna ng'olaba ng'okitambuza obulungi era ng'olaba buli kimu kyonna kisoboka there are those wabaawo ennaku zino eza bulijjo thrillingly aware of what lies in nga mu butuufu olinga asobola ogezaako okumanya biki ebijja mu biseera by'omu maaso there are also those strange times when things ne wabaawo n'akaseera ak'enjawulo all make sense buli kimu kyonna nga bw'olaba bw'okigattagatta tekikola makulu laba and the heavens are brass, naye munnaaye ng'eggulu lituli waggulu but it's all the moments ekisingira ddala by'ebiseera and bad ebirungi n'ebikyamu that make up life, ebisobola okugezaako okukola kye twandiyise obulamu and the most important era ng'ekisingira ddala okubeera ekisingira ddala ekikulu mu bulamu is to live it. is to live it. Kino ekintu bannaye kibagambidde ebbanga nno naakizzeemu era n'akinnyonnyola nattala n'agamba nti kunsi ya Katonda byonna byonna nga tubiyiseemu experience y'obulamu yonna nga tugiyiseemu nga tugenda mu maaso n'otunuulira ebirungi n'ebikyamu Moments ebiseera ebyo and bad ebirungi n'ebikyamu that make up life, waliwo kwegamba byebikola kye tuyita obulamu and the most important naye the most important thing ekisingira ddala okubeera ekikulu is to live it. mu bulamu is to live it. You know this, Kino mukimanyi but I want to say it anyway. naye era ngenda kyogera Most of you have 1 year, abamu kuba mulina omwaka 2 gumu years, abalala myaka 2 ekinene and your gift, the mystery of your gift. musobole okugezaako kuba nga mufuna ekitone kyammwe ekyo ekitone ekyenjawulo Some of you become altos, abamu mufuuka ba altos some of you become dentists, abamu ne mufuuka ba dentists doctors, ne mufuuka ba doctors but whatever, wabula kyonna there will be other gifts in your life. wajja kubangawo ebitone ebirala mu bulamu bwammwe Important thing is when they ekikulu kya byonna appear, nurture them. ekitone bwe kinaaba kize gy'oligezaako kikwasaganya baako engeri gy'okiyiiya When you go upstairs to bwe the, munaaba mugenze waggulu eyo take a moment njagala mutwale akadde around and feel where you are. njagala musooke muwulire wawe muli This isn't about handle kino tekiri ku handolinga oba kwasaganya music. kyo kiri ku muziki It's about you. kiri ku ggwe It's 50 minutes of your life, ze dakiika 15 ez'obulamu bwo and I want you to celebrate yourself. era nga njagala mugezeeko okwejaguza mu dakiika On a ezituli time, awo olwatuuka the little Oriole named Firebird waliwo akali kayitibwa ka oli akayitibwa firebird lived for the sunshine, kaali kaagala nnyo omusana basking that glow for hours. era ng'ebiseera ebisinga kamanyi okwate kubo ne kagenda weguli ne katemagana His mama kabuuzanga maama waako to know why God gave the storms power to nga kaagala okumanya lwaki katonda yawa his. omubuyaga okuba nga gusobola okugyawo omusana You'll know someday. maama waako n'akagamba Take a walk on the clouds. lunaku lumu ojja sobola otambulyako mu bwengula mu bire Over again, the rains would come and over. buli kaseera enkuba yajjanga omusana ne guvaawo akanyonyi ne kabuuza nga maama waako ekitutu ekimu Storm rolled in. kati lunaku lumu wajja omubuyaga gw'amaanyi She said, maama waako n'akagamba for you. nti omanyi You just have to see it for yourself. kino sigenda kunnyonnyola wabula ngenda kusaba okwate kuba ogenda okyerabireko kali tekanaba nakuyiga kubuka bulungi Yet he went up into the ground. naye ne kakwate kubo ne kalumba omubuyaga ogwali guzze ne kambuka mu bire All became clear. buli kimu kyona nekibuka kitangala gye kali No storm could take the sun. nti teri mu buyaga gusobola kujjawo omusana It was always shining. omusana gwo buli kaseera gubawo nga gwaka And that's his mother's love. wegamba kyalinga omukwano gwa maama waako ogwali teguvaawo Take a walk on the clouds. era bwe katyo kasigala katambula waggulu ku bire
butuufu ne lodi akagero kamukute bambi kabadde kawoomu